po jako akawuwo kiseera twerwaneko tusobole okubanga tuzza omulimu gwaffe nga tuguwanika. Oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bitundu okuli Nansana, Kawempe n'ebyo ebirinaanyeewo, bano mu nkiiko ze bazze batuuza okunogera ensonga n'eddagala mwe mulina okulabula abagoba bodaboda nga bagamba nti nabo bayamba kinene kuba batigomya omulina okuyisa amaaso mu kyobudde bwa kafyu. Ekirala lubyanza bw'ateeka siteedi bw'etalina kubeera bo bukukeerera wandibadde odduka bugusa nova mu Nansana. Nansana twagala tubeere nga tuli kimu, olina obeera nekkaadi eno bweti. Mu mbeera eno abagoba bodaboda mu division y'e Nansana baweze okufaafaagana ne bannaabwe abaakazibwako eri akabyanze be balumiriza okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka olwate ne bavumaganya bo. Yanza yenna ali mu Nansana yeetereze okutandika n'olw'emmande tugenda bakwata buli gwe tukwata soka tunyonyola stage abavugala iniyo wakati ne batomera mu wagala kadi ya security. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mustafa Zira Bakakande basinzidde mu lukiiko olw'ebyokwerinda olugendereddwamu okumalawo obuzibu emisango bwe bwerimbika mulimu gwabwe nga babba abasaabaze abakuba ebiyondo ko n'ebirala era ne bawera okufaafaagana nabo. Nsaba ebitongole by'okwerinda tukwasizeeko abamenyi b'amateeka abali mu Nansana abavuga bodaboda okuzikeesa obudde. Tukoze olukiiko luno ng'obumenyi bw'amateeka mu bodaboda bususse era tubadde tusaba tuyambibweko diso RDC mwena muveeyo tulabe nga tutereza omulimu gwaffe, tutereza amasiteegi gaffe nga tuli wamu ne security. Bano era beekokkodde n'ab'ebyokwerinda naddala poliisi be balumiriza okubatulugunya saako n'okutwala ssente zaabwe nga beefuula abakwasisa amateeka ga kafyu. Kubanga one time bakwata memba wange nga ina n'eddagala mu nsawo bamuteeka ne ku pafu olw'okuba nti simanyi abadde akayanira piki bamuteeka ku pafu era nze nagendayo nembagamba neŋŋamba abali ku pafu mwerabidde erinnya ne muganyamba omwana oyo mutatu alibeeka eddagala omwana pikipiki yo gikole ki naye nga mwekyo tekifaanana bulungi. naye twandisabye poliisi etuyambe tubeere nga tukwataganira wamu nayo okubeera nga tutereza omulimu gwaffe kubanga abantu bangi beerimbika mu kumenya amateeka mu budde bwa kafiyu. Giso w'e Nansana Faluku Mutendwa asinzidde wano n'asaba ababodaboda okwekolamu omulimu okwejja mu bannaabwe abakyamu kibasobozese okulongoosa omulimu gwabwe. Kubanga abantu b'olina ku stage eyo obamanyi tutegeragana bw'aba omwana omusajja gwe bayita kuzaifu ye buli lwe ziwera ssaawa 8 piki alina bw'agigabira n'agikozesa ekiro ekola ki bw'olina abantu 30 lwaki sisonze mu 30. Meeya wa division y'e Nansana Matovu Joseph yawanjagidde ab'ebyokwerinda okukomya okutulugunya ababodaboda era nabo n'abakuutira okusigala nga bakkakkamu obutasoomooza babyakwerinda. Badde nsaba mu nsonga za security nga bwe tugamba abantu baffe ebbanga lyonna nti ffenna kitukwatako era bwe kiba nga kitukwatako kitandikira ku ffe. In fact mwe abakulembeze mulina omulimu. Waliwo abaana kati waliwo stage wali ya Nansana stage eyo nze wempita nga nzireka bulenga naye osanga abaana ssaawa 3 bali ku stage naye ng'otategeera. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga embeera ya COVID etukosezza nnyo naye singa twali tusevinga okuva emabega twandibadde embeera eyo tetukosa nnyo so ngenda bakubiriza tusevinge akatono ke tufunye tusevingeko akakatono